kati omwana n'ayisaayo omukono wanakuba kale waliwo nti guest alina okujja so anaamulaba kale oli ready nga ddirwa essaali gweva obeera ready mutereevu kati wakana. Ladies and gentlemen, welcome again. YouTube channel Doreen Sasira ndine Myers. Munange ze namumanyira muita Myers. Ndi still Dr. Myers. Dr. Myers. Yes. Doctor okuva ddi. Doctoring women. In which aspect? Omanyi okuyomba okwali reproductive system. Bali bayumba. Mukaba. Oli doctor wabakazi reproductive system. Yes. Era omukazi walwala eno throats biki sibimanyi magulu biki sibimanyi. Abakazi bayomba ekisooka ne bagamba twali tumanyi obukadde bagezi naye tulabidde ku ggwe temuli. Which is okay. I'm okay with it. Abala ne bagamba omukopi. Nchikiriza. Abakopi beboogera bwe batyo oli mukopi omukopi emirundi nakyo nga kikumi. Abala ne bagamba kasajja kawa. Masaka eyeyeyo mundeeyo ne bagamba bantinanga abakazi tuwasa. Tufumbirwa. Naye abasaba tufumbirwa. Naye bambi. Mba abafumbirwa nze tebalina kiddako. Tewali kiddako bali mu nnaku yennyini. Bana aboogera bino be bapumbaavu. Abatamanyi kye baali boogerako. Kubanga nakugamba sebo toswaza abasajja abaganda gwe oli mu kopi. Naye nti yali akyogera si musajja muganda bulungi. Nsubuga si mulungi si musajja muganda ayinza n'okuba nsuguba. Naye kale saagala bagandi mwataakinze era n'abakyate saagala bagandi nno mbalumba. Naye ekisooka Doreen ogwo omutwe gwe weetisse gwe gugwo. Nange guno nina gwani. Ne bagamba ono omusajja yakyamya oba yakyamya kale bannange olugezigezi oba yakyamya abalala bannange olugezigezi lwekyo whatever oluganda nti leero tofaayo kati n'olugezigezi nabo ne balwongerako kati ogambye omutwe gugwo nze nina gwange guno naawe ne weetikka gugwo nabo ne beetikka gwabwe kituufu kati nze n'ekyokubiri bwe njogera ebigambo bino njogedde byange nze byempulira byendi ate byokola kubanga bambeebuza obikola naddala mayendo obikola kakati abasajja basinga beebuzaabuza eno ne bagamba mubalabireyo ne ku ground kirala munnyo kisaagala kwerungiya ku street kyotonsanga ekirala waliwo n'abalala abagamba kanaku katambulira na mu taxi naye kyewuunyisa mu taxi tuba mu 16 14 basaabaze ne driver and conductor kyokka ekyewuunyisa ku luguudo kubako taxi 10 ezidde oluda luli ne 10 ezidde ne kitegeeza abanaku abakyatambulira mu taxi be bangi so tebalina ku pointinga mukugwe ne ku nsonga musiina kuba byoyagala mbe weebale nnyo famire yamu okuba n'emmotoka nawe weebale okuba nayo naye nze siyenza nti mpulira so si nti sigisobola busobozi naye nina ebyange byenkyayagala okutuusa ate nze okwenjituukeko nayo nga maintenance ngisobola si kunsanga ng'ate nzirukana budomola ku kkubo kituufu so ye tagendagendera ku peesi yammwe please kati naawe wangamba olugezigezi nawe bana olusirusiru lwo wani akuganya gwe nawe lwoba otunde wa Doreen tomumanyi leeta olusirusiru wano olutunda oba lutunda nze nyina kuba na lugezigezi kubanga luva mu magezi terusobola kuva mu busiru kaakati oyo naye omulala agamba nti typical African man ntegeeza akasajja akaganda akakankada ate baakagaana okubeerayo waliwo obusajja obuganda bwonna obuli wano n'obulala kale obwamanga malala nga bwava era eri abantu bonna bakweragira wano eno nze mukama ampadde ku mukisa ng'omusa Uganda buli ali ku mukutu kuno nyinza okuba natuukako mu trading center yeewaabwe oba ku kyalo kyewaabwe nga sitegedde nti ntuuse ewaabwe naye bye nalabayo si birungi era neewaliko ku birungi watono waliyo n'omuntu omu ng'ayogeraawo naye nga tawezanga myaka 10 Kampala naye nga n'okuba kati alina gajeti eno asobola okuvumira n'okwogera n'engalo ze kati awulira mbunze keeri nye naye ate naye waliwo abamulaba nga bagamba nti nako keeri okitegedde nti buli wobeera tewaba waliko wano waggulu so kali nze bwe njogera ebiva mu ngalabi yange nkulekera engalabi yo naawe ogikozesa naye nina ekigambo kye nnakwata
bagamba nti nno wuliriza siye listen listen gwe bw'omala okuwuliriza londamu sivinga bw'omaliriza taking a decision make your own decision oyagala kino nze kyeŋŋambye oba olina ekyo kyoyagala nze Doreen bukyattulano naawe nze ompulira nga ngamba omuntu nti era abasajja mmwe nja kuba n'emiggo bwe naasanga temukoze bwe oyogera kikyo kikukolera nowa ne ku magezi era neŋŋamba nti n'abalala abawulira nga mwagala okubeera true typical African men mukole bwe muti naye bwe muwulira nga si kyemwagala leave it gwe fugibwa ne bayomba omusajja ku myaka gyo ogamba otya tosobola kutuula wano n'oyogera nti noonoonya mukazi agenda kuteekamu ssente onoonya mukazi agenda okuwa ssente agenda okugulira simanya sokisi agenda ne bagamba musajja kikaaki mwabalemeza kati gwe abaana b'abalenzi obakuzizza otya baali bayogera anti ekizibu ekiri wano mu bantu ba wano sagala bagamba nno tebalina magezi kuba si kirungi okibagamba naye kyenjagala okubagamba kiri nti ompuliriza n'ontegeera kye ŋŋambye nti Doreen bw'obanga ononjagala n'ondowoolezaayo akalabo mu bulabo bw'ondowooleza tompa busokisi tompa vesti mpa ekintu eky'omuzinzi ekintu ekiri valuable ekitegerekeka ontegedde tompa kantuntu naye sigambye nti mumpe sirina mbadde sirina era sibagambye nti no vesti sisobola zeetuusako wadde kyova laba nkugambye mpe ku ssaawa gy'owulira nti mugulidde essaawa ya kwazi oba ya citizen oba yaani ompe ku kisinga kyonsanze nakyo bw'oba ompa gift mpa nneneko gira omusajja yena n'alowooza nti mayendo oyo kamugulire ku lanki tompa katwala ate kembadde era ndya ngulira ku lanki etegerekeka naye nga sibasabye mbu sirina ate era otegedde abasajja abalina essente lwaki bakyaziina bano bonna bako zino kampuni ezikonene nga bo tebagwanga kubanga bakkiriza nti balina naye tebalina so agwa yani yona ayina n'alowooza akola ki katono agwa mu tuluba kyono abadde afera abantu ono akyaliko ono gwe bagambe alina yakkiriza nti talina n'ayongera okunoonya ssente n'agagawalira mu balala lwakuba yakikola mu busiru kati Doreen bakugamba kati nzizeeko mu lumaketiya bakugamba buli woolaba abantu abangi si mane buli woolaba noga omuntu ali kaleerwe put their business kukungiriza nti wabeerawo abantu bangi obajjamu ki ate baza sente entonotono ziwera kati kyekiri kyembagambye nti gwe bwe nkugamba nno mukazi gwe alina ssente omugagga gwe njagala ojje tewawuliriza kye nasembyayo nagamba kubanga njagala kugula gadgets zengenda okukozesa muvi zange gadgets ezo ziri mu 200 millions akakazi akakyanoonya butwalo nkaaga mitwalo miliyoni 2-3 tojja kubanga si gwe njagala kamera emu egula miliyoni zinkaaga togisobola ayagala ba high profile njagala omukazi agenda okujja ne miliyoni 7 tuzikozese nze mmale antwale bw'ayagala ansasulire ensimbi ze nsasule ne energy wange katonda gwe yampa is that bad ekyo kitegeeza mba munaku ntegedde value yange alina kusooka kuwa sente si kusooka kumalamu maanyi togenda kujja kungulira Nuwa Alfred Haria sizaagala genda ongulire BMW nga ne wempita ku kkuba eriko nti nno Mayende Tam Society Tam President abafe kati nga kwegamba mpera ne bwemba mpiseewo era omuntu ne bwaba yandinjogeddeko nti kamala kwewaayo abakazi ne bakakozesa naye nga gyenvuga tebasobola gikola ki givuga value gyemandegeeza tegera value wamma tebakutegeera kyeyagamba bana b'emitwalo 5 kakadde kamuyagala otwo tusimu twamme temukute tumitwalo 3 kwe mukwatira agagalo gammwe namwe muvume nze nali soogera naawe era wakola ensobi okuwuliriza emboozi etakukwata ayogera ne bali high profile omuntu yenna nga ebintu bye tebitandika na 0.7 tontagaliramu 0.7 ozimanyi nabuuka ne miliyoni nga ntegeeza kuva ku miliyoni 10 kwedawa waggulu so omanyi ogaba biro 7 oli muka business kali ku kabotiki kali wantu kakadde kamu kitundu renti wa mtaka 15 nawe okwata essimu onvuma ng'ate bye nali njogera si bibyo kubanga kabotiki ko sisobola nakuyitawo nyambalewo esaati yegenda kubaawo ya siringi 8 ate yayambala print nsedde gumu kitundu naye lengera ebiwero njeraba print velvet fimu eri etyayo
najibulidde nga oli gwogenda okwetegera leero print velvet tosobola kugenda ongulire musipi gwa mitwalo 18 oba gwakamu kitundu olunaga omusipi kamu kitundu omusipi abusipi kati go onaawo okwate amagalo gonvume nze soogera naawe bamanyira misipi gya mitwalo 2-3 gino abatembeeji balenga ku mikono tosobola kuntwala mu kafo nga ndi ku show bwe nti oli mu kwenywera nga nywa ne drink bia ya wano mu kifo wetuli senga gwe nkuleetawo gwe yakutaka simukolega nvuma kuya yaya extra ne bagikugamba nti nno mayenda anywedde ecupa 6 zisinse emitwalo 68 osasuddeko ne vaati wa 8 ugenda kugambira abadde anywa kuleeti anywedde kuleeti kati gwe sigwe gwe nali njogera naawe yali alina level era abaliko bwe nali njogera nabo tebasobola nakwata simu zaabwe banvume kuba bawulira ebintu byabwe mwenkolera mwentambulira so bwe yesootinga ng'amunoonya ndoza bakitegedde kubanza platform ojja kuna lwaki babyogerako eno platform ya Doreen tetulina gwe tugigaanako bwe toyingira mu bitakwatako biwulirize biyiteko n'abasembayo nti lwaki ogaba nnyo tips z'obwenzi anti wagamba tips z'obwenzi notwa wano ku tips ezimu n'ogamba ebya awe kikyoyita obwenzi obwenzi si bye bino byo I told you abasajja tebenda omukazi ika yayenda because we were created in God's image katonda ayenda nga bayombera ki bebyo byatugamba simanya omusajja akola bukozi service simanya biki yes omusajja akola bukozi service butayenda atayenda nga bwotwala ekidduka nga bwotwala esimu yo bagirongoseemuko naye bwakola atuusa services ku balala naye gwe omukazi gwe baba bawasana baga nti obeere wano kati gweoba oyenda fite twenda so abayomba bakwano mwebale nnyo naye mwali temuli ku mulamwa mweyambe mwezze ku mulamwa kakati ekisooka ekyo kyenyini kyemukola mugamba nti mwagala mbeera abakazi ngera muwandibwa era musuutibwa ngera muli bimuli byaffe naye kakati mwe bimuli byammwe okwata otya engalo zo n'ovuma omuntu abamu bakozesa voice notes okwata otya emimwa gyo n'ovuma omuntu tomanye enkya omutabani wange agenda kukuleeta mbu akwanjula akunyanjulire tomanyi kigenda kuwapeninga tomorrow kati that indiscipline already ekuttidde kati ogenda weezimba mu bwongo bunoga abasajja bavumika abasajja balangirwa kasajja akakulu kakadde kasiru gwe olowooza weeyambye kubanga olina engalo ne gadget kw'ovumira naye nga weefiiriza kubanga bw'ona okimanyira nti wavuma mayende luli katikiro luli gundi luli president luli ani then ne bw'olifumbira ogenda kuvuma someone kubanga oga abasajja nabamanyiro bavuma ate tebayi kye bankola then togenda kuwangaalayo bebe babagenda mu bufumbo n'avuma kubanga zakikuliramu eno peer pressure z'amasimu ebabeerako kuno groups ne zibalimba zizibatira future waliwo yagamba wano n'agamba kamba buulire bano boolaba abakazi abeewaga nze tasobola kunkola bw'atyo ewaka osanga sekula abo bwewaka bamuyisamu n'empi nyo baba sekula lwaki tuba twogera ebintu bineno tubyogera muyambibwe muyige mwetereze in fact abakyala mwenna mu kifo ky'okunvuma mwandibadde muli kutereeza mu bino byeŋŋambye abasajja bye baagala omusajja tayagala mubuuza nti nkutereyo ku mazzi agabuguma kimukolere buki ffe tutandika fe abasajja bwe tuba tuappreciatinga tetubeera buli kaseera mutugamba thank you nsirika nenkuleeterawo ekisingako ne longivity eyo gye nkuwa n'obeera nange ebbanga ddene kitegeeza I appreciate what you do yes n'okubeera nange for a long time like omwaka myaka 2 myaka 5 oba nsiima byokola nsiima ebikulimu ebirungo byo n'enkwata gy'okwata abagenyi bange n'abaana naye gwe bweweerowoozaako wekka n'ogana kino sekikolera musajja katuwalo some lady yagamba ku mukutu okwo nabolaba ng'agani kana akasajja kasiru abakazi bakyafumba katuwa ekitype of woman ayo okufumba kukoya kukaddiya mu abasajja temukyalira wakamutu kwoya then naye agala abe n'omusajja era wagamba nti oli African man mazima oli African man ate oli wa old stone age thank you naye gwe ayagadde okubeera owa generation eriko eya digital digital yegenda kukufiiriza ng'abaana abeeyisizza mu mbeera eri gye bali
kitegeeza tolina kubuuza musajja nkuwa emmere muwe wakiraagaane kawakiri ate n'omusajja mbasiiba nti bagamba togaana omusajja tazira kantu kombi nno akayita muguno omumwa newa ssemusu tolina zira tozira omusajja tazira omusajja tagaana ate omusajja tammwa kati lwaki olinda omusajja muli ennaanansi abaka agambe nti mpa ku nnaanansi omusajja muwe yagambe nti ennaanansi nzigenda kitono era ojja kumulaba nga azigenze kitono then omuntu oguddako okendeezeeko ate tomubuuza nti oba wotameroni giyiye buyiye ogiteekewo omanyi buno obukazi bw'ebyalo Doreen nkusaba Christmas festive season ogendagendako mukyalo sometimes ngendayo ngende kabale tugende tugifule nga project ngekitutute research kyekibaye okugerageranya omukazi owa rulo nowa urban tugende tulaba otukyalo otwo bwe tulabirira omusajja waatwo nze naliko eyewammwe Kabale that side of Kinkinzi balimayo nnyo Irish potatoes kyokka ziri mu vale wansi kati olaba omukyala ng'aveeyo mu vale n'obummonde ng'abusibyemu wano omugwa mu kiseera eno abalala basiba ebiguniya n'omugwa ne babirekayo wansi ne bajja eno waggulu ne basika obummonde bwe yabulimayo yabukungudde yabutunda mu baafu ku street yakwatira ku mwami ku ssente omwami yeyagaleko akawungeezi ndabba. That is a true woman. True typical African woman. A true woman, a true typical African woman. Kuchempulira mayezi. Nga tunamana kugenda ku topic yaffe y'olwaleero. Mbeera slave. Kanagateeko kuba Who told you so? Mbeera slave kubanga for your job is to what? To chill. To chill, yes. Nakola. Anti nagula ettaka kw'obirima. Ate kati ekyo kye kibaleetedde obuzibu mu abadigito. Kati okuweereza omusajja obo bonna obuweereza nga n'emmere emu ogiridde n'abaana bo n'emmere emu ogiridde gwe kennyini because taata we yali ajja katugambe oba mu kkanisa oba kale eno kastomale yaffe obufumbo buno oba kastomale taata we yali akunkwasa yaga nti kati gwe kitaawe nenkuwa land nze nyinza n'okuba naguza ebigimusa ebyafuuyidde emmere eyo n'ogijjayo n'ogyavestinga n'olya ng'omwana wange omukulu kaakati omaze okulya n'okutunda n'otunda n'ojjako ko n'ompendala n'ozikozesa ku byetaago byo ggwe nga ggwe awo n'owunzika ng'ogamba era okyali muddu okuggyako ng'abadigito mwe bamuliko ekikyamu ku mitwe awo oba okyali muddu kati wabona kino ekirala mu abadigito kye mukola omuntu yakuwasa Doreen oli mukyala mayezi n'otuula bulunyo nga betuddayo n'ogamba sweet husband konze yes byebye njiyiza bwenti era ndabanga ku Gundi Plaza wasobola okutukolera era nalabye ne stall naye bagigamba 1.5 naye ninako emitwalo 5 nsika akakadde konze basaba kinti myezi 6 so onzo njagaza myezi 6 nti yes nenoonya mu ango zonna z'otomanyi nenzija 6 nengusa ku mmeeza nga sinnateekako na 6 ekirowoozo kyo bw'okiŋŋamba n'enkigula n'enkuwa permission go ahead olwo butereevu maze okulaga obw'omusajja bwange nsazeewo ebintu ebimu by'olina okunkolera nga shi wange ewaka wife obireke ogende naawe okole ebibyo ebikukola ki ebikusitula ekyo kyokka kyensudde ninga nti ku buyinza bwange ne ku kitiibwa kyange ng'omwami nzigyeko essaawa ez'emisana zonna n'amulisiivinga nga kiro wandibadde okyapreciatinga n'otoga nti oli muddu wange kakati bw'okimala n'ogenda n'okola nga nkusizeemu capital oluusi n'enkusigamu ne transport ne facilitation eyo ku mulimu emyezi egisooka giba challenging naye gwe bw'okolamuuko emyezi 6 tugimaze akajja nekajja n'okwata n'olaba nga nawe ka akawunti ko kati okasavingako 6 zeros awo mutandika abasajja bakola ki because ye musiiba wali ababagulira fruits chai obuji bwa kawungezi lunch n'aba bavugako batusa somewhere wofunira entambula ekutuuse newelabira bbawe yakwadde capital kyokka ne yakuwa ne permission ekyo kyokka okugrantinga permission to go and work. No. A wife is not entitled to go and work nga takola musambani. Nina okusaba permission okugenda okukola butereevu because you are my wife. Wanosula wajjajawo bawa kitaawe. Fine, sula wo. Naye nange ndi kumanaging what? The house and whatever is in the house. Then who heads the house?
and you're the head. Yes, no nsaba permission nengamba kale it's fine. Nera tuyisa n'ebiragiro nti Doreen nkimanyi bijja kusangibwamu ne jam naye tosukka sawa 2. And you say yes. Naine mutuuka ku 6. Kati mwa abadigito kye kibatidde ekizibu nti yakuwadde permission toddamu mulaba wongo olowooza oli munene nnyo musinga. Yet alina byeyefiiriza asobole okuwa olukusookole. Kati ne wabaawo n'obutonotono kwotandika okutuusa awakamba okomawoko ne apo bw'abaana akagati ak'ettaano ebitaano obumunyo obw'olukumi obubuto obw'akasanvu akaŋŋano akakanaana olwo omukazi n'otandika okwerabawo nnyimiriza w'amaka gano kyapati eyo gyalya okimanyi tuno obupumbavu obubaliko bw'ogoya engano n'okola kyapati oba sumbizi n'oziteeka ku dining ne bwe tuba tulya we n'obeera proud mbu nze ndiisiza amaka leero yeti tomorrow ngenda kugula fishi ya mitwalo 4 tuteeke ku meeza nze ndiye nga sifa nayo ndiyeko na luda lumu mpute supu ekirala nkiwa abaana naye maye kikirize gwebanga you as a man you're failing as a man to take care of your family in whichever means. Yeah, it doesn't matter ne wabanga olekayo busente butono lwaki ogamba failing kinuma nakyo kirina okuluma kubanga abasajja abafailinga deliberately, in fact abagana deliberately nga taleka busente zakamaizo bazalekawo ntono nnyo nange noyeyo maizo jogena n'olyoko onywa biyazo n'oli ebigere ekyo kizibu kyammwe n'oli ebigere okola those imaginations kati gyali eyo n'oli ebigere ekyo akagera k'13 kakuluma gwe tosobola kukalya gwe bakiseera 5 enkoko biki neweerabire n'ojje waka nga bandekedde kakati mpaamu ku kifaananyi nalese waka nga mwetaaga okukosa emitwalo 2 oba kale gumu kitundu. Yes. Nze gye ŋŋenze mbaye nakatuukayo ku makya nenfuna 4 nzira nindako mala okuweza ogumwaka 6 giwere 2 ngateko ogumwaka 6 giwere 2 mbaweereze mu kifo ky'okugira nga nze ndya akantu kendabyawo akali awo kumbi nga ingini nsooke ndyoke mbalowoozeeko kubanga era ngenda kwongera kulowooza kumwera kuyiiya kwonna njiye nga njagaliza mmwe kubanga mwirako kimutuuka naye kata okikiriza nti abatalekawo sente yadde abatalwira ne bwe tubamma it's okay ne bwe nkulangire emmere nti nzakulisa it's okay. It is not okay. He is the husband. But it's my money and you failed as a man. It's your money. Now I'm like a man in the house. It's your money naye ffe tuli miti tubaako ebikoola ne byengera ne bikala ne biyiika ne tufuuka buti bwereere, that is a season. Naye ate ne tuddamu mpola ne tufuna ekimuli ne tufuna ensigo ne tufuna ebikoola ne tutinta ne tufuna fruits. Kikyentegeeza mu kyo nti omusajja ebintu bisobola omukubamu 225 226 naye ng'omusajja ate agenda kuteera 2027 okuddayo abamu bafeeringide ne banoba ate omusajja ne bikyuka ne bitereera kati n'olyoka ojulirira omusajja n'akugamba nti gwe walina n'ekisiraani because tewagumiikiriza luli. Okay. You give us some time. Omuntu aba yiya naffe tegina emitwe singalabi tubeereyo nga bituluma nga tugamba ye lwaki esobola kutuusa ku bantu bange ekintu kyakanaana lwaki nnemereddwa ekyesatu gye tuliifa ababirowoozaako lwaki kyalemereddwa bwe nti nga famire yange etambula kati tuba tukiwadde obudde tuyiiye naawe noteekawo bistress byo mbwa nti wajja kuba mulamwa nga bali abalala balyoka ku mutwe abaga nti abakazi booli nabo tebalina kiddako because mulina ekyo kye mulowooza mbu wateekwa kubaawo ekiddako n'olw'ensonga eyo ekiddako kutegeeza kutambula mbeera enzekka era ne gye mugenda obugwaga obubaluma obadde okyali wano ewaka ng'oli wife kakati ogenda kunviira ogende ate ofuuke ki side chick kange kati ng'ate gwe onnindira mu sitensen mbigambe noono maama abaana nansobedde yasooka kunnindira eri wala agenza asembera kati atuuse ku gate kati omukazi atatandika kukwata kinga ndi oyagaza ki omusajja wange yet I was yours naye nonga yalira ng'olowooza mu future teriiyo ne bakutwala so n'obugumiikiriza nakyo kikulu in life. Kyenkugambye lino mu December tugendeyo tukole story tulaba typical African women twogere nabo then tujje ne bana aba urban ogenda kulaba enjawulo nene nnyo nga the other women bawangaddeyo ne mufumba emitwalo emyaka 3 ku 5 naye nga bano bakugamba nti no abaana 3 zitaata 3 bufumbo bwa mirundi 3 emirundi emyaka 9 gyokka nga buli wamu yaliwo myaka 3 okugamba abasajja mbwa nekyo nakyo kasa mutandika okujeebula abasajja omanyi bagamba bw'otandika okissa ku mutima then kifuluma ku lulimi nga ogenza ogiyita embwa awo abasajja b'ennaku zino mulina kyemwogere kigambo kyammwe abasajja b'ennaku zino gyonna miyaayu even your dad even the king even the president even the pope
olabye so wandigambye some men plus even your siblings abasajja baganda kati ebyo mu lulimi lwammwe terusengejja ne lubuguutana ne lwogera ebigambo naye ndowooza mu kyo ekikulu abasajja kyembagamba get back to our roots. Okay. Abasajja mude mube baami. Abasajja kisooka Katonda tumumanyi nti tuli mu image ye God is a provider. True. Providing is our business. Fe tuteekwa okukikola awaka. Naye providing nga mu busobozi bwe buli. Saagala nze kuba leero mbadde nzija kweno show nkigenderedde ntunudde kaleerwa awo nendabawo abalengalenga obutula bumonde biki naye waliwo obulumonde edda bwe twalekanga mu nnimiro nga tubuyita bwa mbizi obunyala obutooka obunyala nga tubuyita bwante naye kati byonna mbiraba babireeta mu katale kiki bategeeza atasobola gukota gwa mitwalo ena tosobola yesa tosobola yebi tosobola yagu mu kitundu yangu okukanaako ettaano naawe era awaka otuuke n'enkota y'ettooke bwe bagenda giyita kuba bwe bukyali obusobozi bwo n'ekirala musajja genda osikirizibwa ti naye olumu nayengule ku ttooke liri kati obumundu babadde babulenze nembuuza omukyala bwammeka nangamba omulengo gwa 10 naye njawulamu kitegeeza n'owe bitaano akola ki afuna kati gwe omusajja provide okusinziira mu nfunayo kati waliwo n'entula wano e Kampala nga osanga mu katale entula ezengedde oli naggamba yogera z'olina mutwala ekidoomole ku nnusu 10 si kyentegeeza nti abasajja tuproviding mu busobozi bwaffe naye ng'oleesa that kalito waliwo amaka genjagala I saw that woman kansanyula nga kafunye 15,000 about money wala yatapu jetogena kwogera kuba jetwogerako kati tugenda jogerako nga kafunye 15,000 zokka ne kayingira akaleerwe ne kabutetenkanya obuntu nga n'obwanda obw'olukumi kabufunye kaleerwe naye olwamala okugula obwanda obw'olukumi ne kagamba nondeko mu lusennyente ne konga ne kalondamu amanda agakyalimu amalala kutetenkanyiza maka omukazi atetenkanya ye alinga wife material these days now n'agenda n'ekyo ekitono kye bayina era balye n'ekyokubiri nga tayiye ekitiibwa kya bba nti abaana bange tebalya nkutegedde naye mmwe mwagala okulasana wano ne wali kubanga mulowoleza mu big money which you cannot even afford nga mmwe naye gw'okirowoleza mwana wa muno nti yateeka okuba asuula ebirebiri singa nsula emitwalo ebiri omwezi gye emitwalo 6 gye nkolera wali watya kikulu nakyo kifeeko bwe mmala egyo enkaaga gy'okulya then abaana bo basomera wa mu mmeka nakyo kikulu then tusulawo tutya wano we tuli tukyali mu kipangisa tuli waffe waba waffe amasannyalaze gasasulwa mmeka amazzi gasasulwa mmeka then waliyo ka ne development fee revenues esoloze ez'ebizimbe enagwo bikuyingiramu ebyo ngashi tebiri kunze kati ebyo byonna mubireke then n'abasajja ekirala kyembagamba abasajja abatuufu true typical African men wadde tuyina empisa zaffe ze tulina okweyita and I'm the term president. Mwagala nnyo respect naye ne mwerabe nti respect is earned mayende. Anti bino byenva okugamba nti akatono kayina era ateekewo. Then waliwo respect. Ye waliwo n'ekirala kyemugamba era n'okuprotectinga kwaffe. True. Gwe baprotecting embutagwa mu buzibu babeerawo nga abaana bo balibeera mu kwegomba. Omusajja olumu osobola okunoonya ennyama kati yakajja etuuke mugumu 7 kale ffe we tuli 2. Noonyaayo 2 gino ng'ogamba bw'oti. Kansule 10,000 times 20 days. Ku lunaku lwa 21 abaana bange bakimanye nti wabaawo ku kanyama. Naye okusinga obutakalirako ddala in a year in a month. Enkoko ziri ku mbuli abayimba kilo ya 10 half kasanvu gundi kwota 3-5. Yes. Olaba nga bakuyiyiriza nti naawe abaana basobola okulya kakoko ne 3-5 z'ofunye. Naawe ababo bali basobola okulya ku kasanvu k'ofunye. Ndaba amata kati pint ya 13. Gwe weegambe naye ate amapime ku kidomola lita ya 2 kikopo 10 then tetenkanya moto tono twolina ogambe kangende n'amata ag'olukumi azahi ekibaleetera obuzibu kulowooza nti akazi bagala sente kati abakazi bw'oyogera nti n'omusajja ebintu ebyadde nabyo nga bagamba akakasajja akakopi n'obuntu era kabugula kubanga abadde agenda kuleka akasanvu okayombere kati gwe omusajja wamma tetenkanya akasanvuko buladi owulira funa akasente katono kyakola mu garage tonabiyiga tonafuna bulungi kasente kyakola mu bajji hoteli kasente okola ki ozimba gwe kana akatwalo ke basasula kubanga kati bapota baba wagumu kitundu ku site ye mitwalo 9 paka ku Saturday kwe kuli ennyumba kakati gweyitira mu kaleero oba wantu wonna kataleke wamwe okoleka shopping gula ka shopping akajja mu mitwalo 4 oba 3
naye nga kagenda batambuza 4 to 7 to 6 days gwo bimuteerewo kati ayombe mbutali kuwa ku ssente kuzirekako kko wano naye nga weegambye ekikulu abaana bange nyina bye mbatuusako naawe omukazi so kati temuddamu ne mungamba nti akakasajja nakakopi ngerezaako mmwe bakyala kulaba nti mutula mu bufumbo bwammwe ng'ekyo ekitono kye mukyayina obukazi bw'ebusoga bwe mujjo bwe munyooma bwe muyita bbu era ajja kuwasanya obukazi bw'ebusoga ajja kuwasa obugisu naye bo butuula bakola nno abo abakazi boolaba buvunaanyizibwa bwe okufumbira bba amalwa gaanaanywa kyokka neweewunye nga ye yalima n'omuwemba ye yalima n'akalo obulo kyokka mbe balina n'okunoonya ne ssente embo ne bagenda ne batema ebitoogo n'enjeyo ne baluka enjeyo ne baluka ebiwembe ne baziwa abasajja naye omanyi bwe bafumbye ennyo bafumba kati ffe betulimu mwe bannamya ebyulo munaatulaba amadda funira akakalamojjoko ne kakubeererawo kagoya akawunga ate ne kakwetondera bebi nsonyiwa leero ng'oyezaafu kiro n'ogamba it's fine ne kagula akagege ku 1000 ze walese naye nga kakoze kati katambudde kagere paka okugenda ku owino mu bana abaddira omanyi baba bamenye ebyo ebinnyanja wabaawo ebibeera nga faaji ne kagula bufaaji obwo ne kaga nti omwami wange anajjamu akawoowo ne muyiyizayo n'emiwulo egyo gyokka naye ng'alidde ekkennyanja n'atambula n'addayo naye gwe olinda lw'oligenda kugulengega ekibaati beti ya mitwale naate ze tutayina okugyawo nga tutuuse we tubeerera nazo bino byenkola abakyala biyamba mu abakazi bwe batandikira n'obwezi abamu yagala bingi omukulu byatakola ki oyo wafuna sooka okkiriza ekyo dori nti ono gwe nafuna naye nga be baga women build homes yongera omuzimbe ng'omugana naye olabaye kyokola ekyo ndaba okivaako sawa 10 lwaki tetufunayo ekitandika 11 ne kikoma 4 nemmanya nti odda kiro naye tulina ekirala ekiyingizaawo mu ngeri endala nga nange naakukano bwenkola bwe nti tugattirize tulabe nkutegedde tewantegedde ne banno nkutegedde lwaka kiruma abajenzi temwantegedde right now ndi mukutegera but ndaba kizibu nnyo like kinkabuli kyolo kyoyogedde nenkirowoozaako nekba yes bweramu naako omuntu nogamba kale kankikoyera omusajja wange naye kati nkuba bakafaanani nga ondekedde bwe 15 okubanga njagala omwami wange alye ku byennyanja oba ekyennyanja ekyekika nze ntambule wano ngende nakawa nzire mu ntambule ate in most cases nywamu ne soup gwe njagala olya no ekyo kyekikyaganya ebikolebwa naye ekyo kikyaganya ate netumaliriza empologoma tekaabira bwereere neekaaba nekiro ngero yagala ngire butereevu nedda kikigana ye woman woman naye nedda ate katombeera nga slave literally ekyo kyekibatawaanya kwegamba nti no aba nfudde slave nagwe manyi ekitegeeza manyi n'okufumba kutawaanya manyi that's a chore as well it's a chore itself okufumba kukooya mayes wabadde ojja kweno sho baakukase mbuulira okiwuliramu eddembe bw'oba okola Isn't it from your passion? I love it, my passion. Then n'okufumba kitwale bw'otyo naye kasotandika okwegamba nfumbira nnoono nfumbira abaana b'ono n'oteegamba nenfumbira tukyekolera and n'okkiriza n'okukkiriza it is my responsibility nga nze bwe nakugamba ndi ku fiizi z'omwana neegenderera kusomera because it is my responsibility ne ŋŋamba mutulindemu paka ku lwokusatu lwemmanyi nti nnimbira ddala siifune naye nga ŋŋenzeyo neemuleka ng'asoma era ye bw'asigala mu kirasi kyava agamba nze taata owange aweerera kubanga tebangoba naye baba akangoba nziza because ntekinze my responsibility nga sigamba nti leero n'ebyamasomero nabyo bigobagoba leero nabuno obwana busomereza kati mwekibatta kwe kunjoleza ng'ogamba onjoleza do your responsibility oyoleza omuntu akusuza akubeezaawo kitaawo wa wano bwoyezaako kale obaaki honestly speaking bwoyezaako obaaki do men wash clothes those romantic anti kati gwe nga bwogamba because you're talking to abali typical okay it's okay kanchi sajja tebalina kuwoza ngoye era abasajja abali kuno timweyoleza engoye that is being stupid weyoleza otya engoye is it your responsibility ate okutoleza ku bintu utensils abasajja nga mala okulira mu bintu nga mbiddako nga mbyoza wenda okwoza kubanga nze mbadde mmaze okufumba kati ndi kumaana tosobola mba nkyali musajja nga ndi mu bintu njoza omusajja ayoleza wano mu wallet make your wallet big
odropingewo sente nga bwe kyetaagisa olwo omaze okwoza ebintu omaze okwoza engoye okimanyi nti nonze emmotoka wenaagigulira bwe nti omukazi yateeka okuba nga agyoza sisasula washing bay naye twala erigenda ati bye toba bakuvuma mayende bakuvuma kubanga banvuma bagwagwa bwoyoza emmotoka ovaako lwaki njoza emmotoka gyotantuuza namu okimanyi temututuuza namu mu mmotoka zammwe tosabiramu ku sande togenderamu mu lumbe ne ku speech day kubanga omukazi wawaka egyo gy'emirimu gye omukazi wawaka agenda speech day agenda mu kusaba ku sande lumbe oba olukiiko lw'ekyalo kati nina kuwoza mmotoka yo gyotula wanyuma kati ekyo kyekibatta nagambye da imagination zibalemeseza obufumbo gwe kulowooza nti moka gyanjozesa yatuuzizaamu obukazi lwaki saatuuzizamu basajja bannange naye nga lwaki onjozesa emmotoka yo naye nawe kubanga it's your responsibility yokka yes nga bakanabe banaalyawo can they wash it ng'ogenda gisasula era omusajja bw'otwala emmotoka ku kanaabe mukazi akuwa sente zaayo bw'aba tazikuwadde zisale ku sente zebakozesa in a month omugambe lulisa asobola kuwa tozisalako ndino tobawadde sente zaako olukola bwoti bw'oba wali obalekera kyebiri sooka oggyeko 15,000 ennaku 4 ng'abuuza lwaki ennaku zino 15 nti anti kubanga nayo z'emmotoka y'ebiri yakulema ebakamayeza okolayo ki jasi kulya buli nabiri ebyekiro yes n'okuweerera abaana n'okulabirira gwe siina bwe nkuyita ndi famire yo bulijjo mujoga mayezi nange ndagasa nekuba ndipueza agakola ku mukazi wo wango ne yagambye manye ewe wane ekitezi mujemba twale ogendeyo mukoleyo ki waliwo kyenalabye ebyekitezi naleka comment nakalabye mugendeyo mukoleyo ki bwe mulabawo buli omu yagakola mukazi wo bwali bamanya ine ennaku kirabika neza saloni mugamba saloni zakisala enviiri bizigo umala ozisala siigamu obuzigo ennazi beba ebizigo tukyamba kyali ku tiputop owedda ebizigo enviiri ezange gwozikola gwe gwozinsasulira gyensalira tulina ogenda ku kinyoozi gwozisasulayo kati ziri ku gwange tulina okundabirira amayezi bw'omala okikkiriza dde ntodamu kugamba nti ewange byonkolera nti oli muddu mbuuza gwe tuve wano bannange katujja ku topiki tugigiregire mayezi negase ku balala so mayezi tam president anedda typical African men zibane sibasobola era nze by the way nemala nfumbira omuntu nga mayezi kirabika n'omwezi sibeerayo mu bufumbo kubanga toli marriage material. If you're marriage material, you have to cheat and relax and wait for what is coming. So basically be stupid. Not being stupid. Be humble and respectful. You lower yourself, no muleka waina okuba. Ate ojja nakyo ng'okitadde mu bwongo bwe nti wano woono. Then waffe kijjanga waali waba taliiwo osigala ga wano woono. Anyway, kati no topic yesimayina kumanya kwa namanyi ganzigwedde mu kutono. Kakati ekintu kya finances mayende. Mumanyi kibaddewo for a long time. Most women bagamba abasajja be bayina okulabira ewaka 100%. Sente when it comes to money, it has to be 100%. Debate about these days, before the debate, bagamba wachiri omusajja alete 70%, omukazi alete 30%. Debate about these days bagamba no, abasajja bagamba abasinga naddala abakopi. Banze nga bwe mulowooza 50-50. Ekintu kya 50-50 kikola mayezi. Njagala twogera amaziba. Tugenda kwogera kategori z'abakazi ki? Abakola Kampala mu Arcade abali mu urban, abakola mu high profile offices, oba ku bakyala ba medium bano bankola mu butale abafunayo ku mitwalo 8 kakadde, oba tugenda kwogera ku tukyala tukazi tutafuna wadde emitwalo 10 omwezi. Twogerere kwalwa. Okay, so bana abasatu twogera kubasa abasatu abali ku class K ensitu wakati ona atafuna definitely abera waka oyo that one udana sana musajja but ngamba nkola yoko why would never banga nto nowacho yagala tende 50-50 it doesn't make sense never banga kusinga sente mayes why would I bring 50-50 amakaga baga kulemye ngo musajja kibuzo kyo kirungi nange njagala kubuza lwaki toyagala kuleeta lwaki ndeta 50-50 kubanga sio joba za banange koze mulimu gwange gulu ogokulabire waka uyo kuzalidde I make sure that twala bana bozadde mbuno wayamba nze nga nange nayamba gwe kuyamba abantu okutegera toli mugumu
ekyo tokibanga kikulu okusookera ddala kwa byonna nti yanzijayo nemanyika nti siri mugumba nzaala era nampeesa ekitiibwa kubanga n'ekisinga obukulu abaana bo bagenda kulabirira ggwe obulamu bwabwe obusigaddeyo bwonna ne bw'oliba mufu. Nze ndabye ku baana nga bwe bagenda abaana bajja nnyo ewaffe ku graveyard yaffe ku kijja kyaffe okulima ku bamaama bwabwe than fe abalenzi bwe tugenda okulimayo ku bakitaffe. Ekitegeeza nti gwe ne woba wafa still wabba laavu y'abaana olirabirirwa obulamu bwo bwonna. Nina n'abajjako ku graveyard omanyi olina okusaba ku graveyard y'abali ng'ogenda okuzimba maama wo. Najja n'agamba kojja tusaba kuzimba maama waffe. Konze it's fine mukole eki yaluwa konze yono ntiye abaana bakula ekijja kiralamu kati ate nga baswaza buswaza ebyaffe bye basanzeeko naye olabye nti ne mu bufu bakyamuwa ekisingako bakyamuwa ekisingako nti senga muli bagamba senga yali akyaliwo bandibadde babimuwa bwinaabira naye bw'ataliiwo kabasanyuse kanyume wadde mu bufu bwe ndowooza okirabye nti omukyala yandibadde ateekamu na 80% olw'okuba nti ye agenda ku benefitinga paka ne mu bufu bwe. Okimanyi nti oyingira ne mu bazzukulu noba omuzzukulu gabagabuga nti ago ge malalo ga jjajja mwenaga grandma mami eyakuzaala gwe kennyini nti yes grandma wange n'aba bw'atyo ne kagendayo ne kamukola. Okiraba nti kati akya benefitinga paka mu ba grandchildren nga kizibu nnyo kisanga ku grandpa oba ku papa. Abaana abatono nnyo okujjako bashibe batera ne bagenda ne bakola papa naye bahizi abalenzi awo enva okugamba nze nina ensonga lwaki okugamba ne 50% ntono awaka okugisheyalinga mu bikozesebwa ewaka. Omukyala wandigenze bw'oba okola ng'oli mu mulimu ogutegerekeka one provide nze 70 nze nendeeta 30 naddala wulira awo obadde wakutabudde naddala mu kitchen ku fizi tuleke yangu 50 naye ku fumbiro genda 70. So 50-50 mu fumbiro 50-50 newalala mu fumbiro genda 70 gwe omukyala 50-50 eniyawalala mu fumbiro nfune ngende 70. Lwaki omukyala w'omukyala oli gwe twagambye kali akasigadde wansi olwamala okukalaga ekibanja land nengula hoyi panga and knife ne Sam Kagomesi mwe kanaakolera ne Gambutusi bwe mba nsobodde ne nkagamba akakyala ako ne kayingira ne kalima ne kakabala ne kasambula ne katema ebinnya ne kasimbamu ebitooke oba emmere endala yonna ne kaddayo ne kagikoola ne kaddayo ne kagikungula ne kajyanika emu bwe bayakwanika ne kagitwala ku kyuma neekubwa ne kagitutegekera paka ku sowaani. Kakati ko ebyo byonna kaze kabikola rolu yako kagimazeyo bulungi. Kati gwe w'ekibuga oyagala gwe natadde n'ogenda mu ofiisi zo oba mu arcade zo n'okola oba mu saluuni zo n'okola mbugwe omukyala nkuleke osigale ku 30 ndi ojja kujjayo n'akagaati ojja kujjayo n'obubuto n'obuŋŋanoŋŋano kyokka ondekere ettooke eryena ondekemu ennyama ey'ogumwaka 7 ondekemu engege eyeena ondekemu akadomola k'amata k'ogumu 2. Lwaki togamba sinzi yagenda kugenda wali ku fees bali bameka nti 3 bwe bubiri 10 oba bwe 3 then ye yagenda okusuulanga kabatwa in fact n'abaana bo ke batwala mu container oba ke banagula ku canteen goyina okukasuula kubanze nasudde da fees olukumi oba 2 ezo bibyo bakikola abamu iwe waliwo enkudiza nti ogende mu 70 kuba ebyo byafumbiro gwe wandi bali wabafumbide kye balina okutwala abaana okubagulira engoye biki okimanyi muno temubigula wokyerabidde ng'ondeka ku sensi naye ngenda kulekera nnyo zakusiibwamu nyingire mu zikyala oba ezisaba kubanga wali agenda tuweesa ekitiibwa babiri bw'anaalabika obubi nga mu kugenda okusaba nange basooka kugamba nti maka ga mwami gundi mwavudde. So ngenda kukola wali gwe okole mu busiibwamu buno bwempitako nga babuyimba 3,204 jangu n'obwo tobuninza bwanyuma ekisooka nga omwana anyume ekitiibwa tebasooka nakiwa mwami gwe ebyana bye binyirira ebyana biba biyonjo omusajja yateekamu sente naye nze teri ampa that appreciation bagiwa gwe
no kakati omwana waffe nga agenda mu kusibwa enviri omuwala ezo sente teziteekwa kuba zange zinakuba zizo nze ogwange kubasazaako nviiri kati gwayagala zibeeko zimusibise wabula ku nviiri ezeena ze bagenda omusiba nsobola okuleetako omutwalo oteekeko 3 naye si gyonna ena kuntuulamu iyo sharing gye tubagamba nti kwatayo nkwateyo era kigwanidde okwateyo kubanga nkugambye gw'ovunaanyizibwa ku kitchen okuviira ddala mu garden kati kakasantikozeeko yes nze ab'amazzi bwe banajja gonzijukize infact nze nabagamba saa kuŋŋamba kintu kiweddewo nti ab'amazzi bamaze gasalako kiŋŋambe ŋŋamba aliya nti amazzi ga wano twatandika okugasasula ku 27 ate kati tuli ku 24th okijjukira mukwano kigenda otuukawo nga nagakoze ntya nga nagasasudde naye nkola my responsibility abantu ba EDCL bakwata kanankani kaabwe ne bakakuterawo ka mita kabala units nga zikkoolaba zaali 50 katutuuse ku 12 nkebera nkola mu home wano nze build a house nenjikwasa gwolabirire home kati gamba bugambi nti waise kamita oba tosobola katuma omwana afoomu abaana batandika obayigiriza obuvunaanyizibwa nti mak twakwasa kino gwokebera amazzi kubanga bweganagwako omwe mugenda okukalubirizibwa nga sinadda nze bwe naakomawo ekiro ogenda kuba ontetenkanyiriza abantu wojje 5 lita naabe kati nga tekinnabagwako kikebere ffe twekola bingi ku mitwe gino naye gw'omanyi nti amazzi ga wano tugasasula nga 13 nga 9 oŋŋambe nti nnaku zino by'okolako teweerabira ki water bill nensevinga ssente ku ssimu yange so then nensasula alia mumugenda ebintu byonna ngoyaga bifulowinge bulungi ku communicatinga alia ugenda okola amazzi tegavaako kumbe wanzijukiza gwe deputy kati deputy osirise nze era nze manyo baleka munzikiza lwa kintu eki kulinda gagwereko ddala oyogere nti tetulina masanyalaze because gagenda gatuuka ku unit omanyi nti amasanyalaze gakubulira nokubulira nti 0. this one nga gakulaga ne unit emu tekyawerako kati lwaki to communicating nenteekako waliwo n'ebintu ebirala bingi nnyo ewaka by'oyinza okulaba n'ogamba bwe tugula kabutaako okuguliriza buli kaseera ku dduuka katuyingira sente nyingi tuwunziko omwezi tuguze buto wa mitwalo 3 yeti akadomola ka buto kagula 2.7 akadomola basinga n'okiŋŋamba ng'olese kirowoozo nenkugamba kagule n'omanya kazze ku ggwe ow'effumbiro okusinga okulinda obuzuume n'obukopokopo n'obucupa mbw'okima bubuto bwa 1000 etule y'amagi nayo oyagala nze manjigula eri ku 1,000 bwengayitako ekirowoozo ne kiŋŋa nti gula etule abasajja batugamba kugula kisinga ku kyobadde oleeta obadde oteekawo emu nenteekawo 3 nyinamu ekyesatu ngayiseeko nengasanga naye si buvunaanyizibwa bange nti ngafiireko buli kaseera n'otuuka n'okunzijukiza we don't have eggs, we don't have banana, we don't have milk, we have no sugar. Yes, nenkwa list yange. Shopping list ndojikuwa. Nkola mufumbiro. Tukola mufumbiro but my mind you're kati oba kale nina endala zembalekera nze nteekawo ensawo y'amanda eyo ngimanyi ya musajja nze nteekawo enkota y'ettooke eyo ngimanyi ya musajja naye bw'oba ogisobola giteekewo nayo kati lwaki onzunza n'obugi gwe wano okolawo ki ddala sente zo wano zituyambawo ki ekisooka nakuwa permission okole nendi mitinga kubuge bange sente z'abakazi oziyamba mu emergency ngeeruwa emergency for example ola wakati amasanze gaweddeko nga obadde saakugambe neerabidde nenkuteerako amasanyalaze gita emergency nze ngakozesa uba bonteerako amasanyalaze ogateerako nze emergency omwana alwadde there are those moments ng'omwana alwadde nga tolina sente nkwirago nga tolina sente oba sente obwogenda bujeomwana ate bamanyi nti mukwata n'omuntu atalina musawo n'omugamba dokita ayogera n'ono biiru muntu dokita gwe bagambye ku dokitalinga n'omubuuza biiru ya sente mmeka era dokita mujjanjabye ki nga tasobola nakwogera nti omwana diabetes oba leukemia olowooza tetubamanyi nze ngamba tusharinge naye omukazi mufumbiro singako mufumbiro 70% wana ebirala tugende 50 ebirala mayezi me I have a feeling ebirala me my perspective honestly kubanga abasajja ennaku zinegere gye mbalabamu
I don't have. I rather contribute when I feel I'm supposed to contribute where necessary. Yes, where necessary, so that you be a man. That what makes you a man. Yes, then man. I can contribute the 70%. Oba mufumbiro mugende dala 100. I 70% nazo nyingi. Mufumbiro kale tushare 50. Mufumbiro 50-50. Awala get a full throttle. Kati nga tugamba ntitokeriye nambo nange nkuwereza ebiri. Tolisoba dimira mulu muno oliteekawo. Awino kuongera kunkubera nga munange toke bangaye mbuno ennyama manga mekiro ya mitwalo esatu nemba lenta baddemu na mutwalo gumu. Mitwalo esatu ogula ngamia. Ennyama giseera. Twaliza muri. Kati ekirala. Oyina oteekako 30. Ekirala lwaki onkubira lwaki mulina obubbi buno bwe mugamba abakyala b'akatale abo nti andabe nga mpita wagambe nti nno mukulu waneerabira konze ku byaki nabakolako maama teyagamba konze kuki anti obukozi oba omulaba mutunzi w'amatooke nateekayo lyali lya mmeka nti esatu konze azikuwe ozimulekedde nti azirina kubanga nekumaduka anti netugalya nga nfumbira gwe njiiza gwe siina sente zokomeza zotaddewo ntono ndimukuyiiza nekumaduuka nze ndekayo maduuka muyinayo akatabo kamwe nako mbuuza nnyo ekibuuzo nze nabikima yabikima omumanyi nego wawaka bakimanyi era nze bwe bambuuza nti ozimulekedde konze azirina naawe gwe musajja nzikiriza sigana ekituba kyo mba nkikulekeddaawo ati abasajja nakugenda tuprovidinga ebintu ebinene omusajja yena nkugamba bire bwe yakumulatinga ebeera mu mitwalo 5 mukaaga kuduuka big still obadde ki kwalayo kwe sente oziwe ate oba otegere mutwalo 5 butono kati abasajja nabo nina kyembagamba saagala ogenda nti nyonoona boonoone abasajja waliwo bino yita ku nsawo y'amaana ga mitwalo 8 giramuzeeko nga tolina sente ddala bayeza wenze nkola yange lwezimba siina sente lwensinga okulamuza ku bintu ebisinga so that mbiteeka wano bwe mba noonya ensimbi yonna ne ŋŋamba mutyaba mpozi yaŋŋamba nti no waliyo kagigi kano kati mutyaba bw'agenda okuga nti musajja wange ngenda muwa ennamba yo mayenda 2 mmanyirawo nti omusajja wa mutyaba ngenda musaba sente bwe ziti kubanga ninako ebyokugulako bwe biti buuza ensawo y'amaana otegere ya mmeka nti 8 ku 10 bakugambe nti ate yo piece 5 kwena wegambe naye nja kuyimirira muko nga typical African man omulungi nange mukasonda kange balabeko ku kitundu ky'amanda era oyise neteeka ga nnaku 10 n'ezi obaaga begagwawo mwezi ennaku yiya kakati ekyo naawe kikoleko ng'omusajja weereta naawe yimirako ku ttooke eryesatu naawe otuuke nali ewaka liramuze nga toyina lumu lw'okwasaganyiza ku kasente kuba abasajja ffe bikyuka ebyaffe oluno olunaku lw'ogenda nga weegamba nti leero wano wanaaba watya ogenda okunyuka akawungezi ng'olina ekyatano luga mubayayemmwe kakati kwolojjako ku bintu eby'omuzinzi obiteekeko ewaka osigale ng'okyastanding out as a man. Lil, you can sit there tujja you get there oba there nzija naawe osigale ng'okyasobola okuyimirirako ko ng'omusajja lumugulayo ku bitegeerekeka naye oteeka kuba olina ky'omwebaza ky'osiima ku birala by'akola you get so 50-50 njigamba nti ntuufu ku binene ennyo naye ku plot abasajja nabagamba if you are buying a plot do not involve a woman takugatirako because togenda kuba na maka naye ng'erinnya lyagende teekako nti kiki omukazi era kimanyirwa bwe oli mukyala wange ne bendi banfudde onogenda kusigala nga wone abekika beefuula olinayo busaidi gundi bagatawo baana bange bonna babakuŋŋaanyizaawo infact wano siwo waabaana naye gwe omulinzi oba omukuumi w'abaana naawe obeerawoko mu kaseera ako paka mukama lwakuyita bwerigenda ku ndagano kyekibaawo sajjako wakirabawa adamu wamulawulyako nga bamukwasa olusuku lwa edeni nga bamuga nti lulona eva tebaalumwayeka okuba adamu abatuufu yimirira mu kintu gwe weka omusajja ogule ploti ogule emotoka weka waliwo samugayi bwe nayogera ku byabakazi obutagatta bizinesi n'agana mayenda olimba nze nga nagatta n'omukazi essomero litambula gwe tolinako oyamuli ng'onafuwa lumu nga banjula director nga ate n'omukyala bamuyita director so nga bandigamye mukyala wa director kutolya ng'onafuwamuuko muli era oba onafuwa if you think about it true mutudde babaaniriza mwenna abantu nti katwanize ba directors b'essomero gundi kisoboka okuba nga bali babiri nga era bonna hinashi okujjawo nga ndina sister wange awo tugigatta business noga mukyala director
nekati gwina kwa mchala dai bamufuna amataka itsoka mutugambe kale nabatatu tumaga tugere ku ndagano mutugambe mungambe ongambe tibai then nafunye taka oba it's not possible you don't want nkugamba yesaga nzimbiremu gwegenda yoli memu bwe malo kuzimba mulabirire enju yendaddemu oba ate n'abasajja si kirungi kwogeragera buli kintu kyo wali ebintu bye bayita ebyakatwekisize kikyo kyosirikamuuko olina emizigo gyo Samuel wagizimba n'omanyi ogiwandisiza mbaana bo Peter Kennedy Jennifer ne gundi kati ono ne bw'oto munyegako ng'oyinawo obitadde okumuwa akadde olabe era abasajja bamu nabayigiriza engeri gy'osobola okugezesa omukazi ono olabe yajja wano lwa bintu alulunkanya bintu ayinza n'okuntemula olw'ebintu oba osobola omugezesa mukono ga waliwo omusajja nga gokiina nenoga waliwo omusajja eyo bana omusajja oli mugezi katogamba nti oli omusajja musiru oli omusajja mugezi okimanyi yateekayo emizigo 18 ayinayo n'obuduuka naye se butabigambangako mukyala we ogenda kulaba reaction yono kisiru olwo bw'ofiira awo oli akyaleeta kati bwayogera bwate kiba kitegeeza nti no abamuyaye bintu ate bw'anaamala okumanya nti nina bintu ayagala nfe bannange anti kyotaddewo nti olwo bw'ofiira awo ani abitugamba ng'ebyo bifiire okitegeeza yajjirira bintu kati oba oyagala nkole nti oba oyagala mugambe omusajja bambi mugezigezi kubanga omusajja si kirungi n'oyogera buli kookoze kati bw'ofiira awo babyanjula kubamba nina we nawandiika nti babimugambanga n'atandika okumaneginga abe baveeko waliwo n'ekirala kye tulina okuyigiriza abaana ffe abaana bo bwe bakulamu ng'olina like ennyumba ezo bwezityo n'ebintu businesses ezawabbali endala business ez'omuzinzi bayita investments tandika batwalayo bayige omwana wo mutwale nti custodian akolera muntu afuna n'omusaala agende ng'abanje agende ng'akoleki agende ng'alabirirewo naye nga atamanyangako nti byabwe kati kirigenda okumugamba nti nno tukwasa obuvunaanyizibwa wano nga kumbe it was our property nga yabiyiga dda yes naye nga kusharinga nkiremeddeko omukazi efumbiro 70% bino ebirala 50-50 omukazi atalitayo ddala wadde olwataano wadde 10 ng'ate agenze n'akola n'afuna nga guwamuwa permission akole bwadde asulawo biru zizo n'endala gwozituukiriza goba n'omusajja talina faida sente wakanga takuwa sente tomuwa kiro mumbe lwaki togamba nti tambula oveewo kubanga bw'okodowalirawo era kekabonero akalaga nti tokyalina wano mugaso obagenda kugoba mu nju yo butereevu bwekyekiba omanyi kyekitutuusaako kale bakwano bange abalungi bayirewo oyina gundi show ayina gundi ku Hope TV Hope TV tuli ku episode meka wampereza ku episode 6-7 wenakoma tuli ku episode meka kati baze simanyi namanya ku TV tugenda ku episode 6 naye eri ku YouTube tugenda ku 10 na ku YouTube byawukana mukale nkusaba muganda wange gwe omulungi omusajja kankuwe akasembayo nina okubawangayo tip buli kaseera omusajja yenna alya bulungi lye ekyemisana ekiwera okukute akawungezi lya kitono kubanga si kirungi okubeera ng'odduka ogenda Kapchora n'otuuka ku nsozi ze Kapchora si kirungi kulyanga buyise oba n'ovuga baasi lya nga bukyali ekyemisana okukute bulungi akawungezi lya kitono singa kunywa warm things oba onywedde kabiya nga kali room temperature oba onywedde kacyayi nga kookya bulungi so that emisuwa gyo gyonna ogitereza bulungi naye abasajja abakazi be balangira bano nti mulinamu obunafunafu kamusiimi nina ebyammwe ojja kunsangako wali eri ku ofisi yange wansi ku Nkuruma Road wetandikira ku traffic lights muyinza n'okunkubirako ku 0744 27 11 omukazi ayagala okuvuma vuma era naye esimu eri ku WhatsApp vuma byonna byoyagala naye abasajja munkubire tereza ekisenge tereza amaka mubere typical African men nga wonna okola ki kitambula movie ndi muzanyi wa movie ne ba actors nkyabagala nda actresses namwe mukube ku namba ya 0744 27 11 naye mujje mulabe movie yaffe ku Hope Channel TV buli Wednesday sawa 3 ez'ekiro ne buli repeated am Sunday saa 9 ez'emisana ate eyo soogerako byogere Doreen eri mbizanya I behave nga bw'owulya njogera wano actually ku TikTok olo yakasazemu ne bagamba wono mayende no ngazanya muzeyi ngazanya wano nengamba abaffe ngoli serious bitya behaving nga byenkugambya no soka nkugamba genda ku mukutu ero labe nga mbizanya buzanyi wani wa Doreen ndinda mbyogere naye wali jangu ndabe ogenere ku YouTube channel yange
Kazi bagiyita batya? Bagiyita Wonderland Entertainment Limited. Wonderland Entertainment. Limited. Kasa otekako LTD ojja kuba olikunze. Bw'onogenda ne Wonderland endala si yenzo oyo. Ojja kusangayo kye bayita omuyaga da crisis, omuyaga in home, omuyaga in business. Women work but women do not want to contribute at home. Why? Kumbe gwansanga si ndina omusina na bana nondetawo ezaana 5 kati ezaana 5 toyagala zitekako sente. Okitegeera abasajja abamu olemwa. Angamba abakazi abamu. Kale nga tumaliriza, I want to appreciate. Olete ne waka mbalabirire. Kale appreciate. Doreen webale kwongera kulungiwa. Kisuse we nasoko kulabira. But get a man and marry. Why do you want me to get married? Because I want to sit with someone's wife here. Achievement. Nvemu kana akatandise okunniima nti naye mayende bwe twefaako. Why don't we work on ourselves? There's no working. Kubanga kati tuli marriage material. Bingi tubitegedde tukkirizganyiza no contributing. Mayezi mbaako tugenda basiibula. Okyali mwana muto okufumbira omusajja omukulu w'emyaka 5. Myaka 7 njagala buvubuka mukwano njagala asatu yansobola. Ate nekirala mayezi obufumbo for what? Kunkooya. Doreen. Just bring in money and make sure that Oyambeko omanyi bwe kinyuma ng'otuuka ku ssomero ng'omwana agamba mami. I know, sweetheart. I can always give birth, you understand? At 70 naawe oyagala kuzaala nga Saara wa Bible. Buji bwange ngenda butereka nja kuzaala ne wendiba 60. Mukama yagaba amaanyi. Akasawo nga kaana kato kati kakuvume evume mu ddwaliro. Mbuki mbujjajjaze. Jajja sindika. Mayezi bye twale.